kumpi buli ggwanga likiikiriddwa mu bikujjuko by'omwoleso gw'obuwangwa ebikyayindira mu kibuga Canberra mu ggwanga lya Australia. Muno mulimu okwolesa ebyafaayo by'amawanga, ennono zaago wamu n'ebintu ebirala ebijjayo obulungi enjawulo buli omu gy'alina ku munne. Uganda nayo yeetabyemu era n'eyolesa. Eggwanga lya Australia bannayuganda baatandika okulyettanira eyo mu myaka gy'ekyenda nga bangi baagenda kusomerayo n'okukola emirimu emirala, era nga bwe twogerera abo abaasenserayo kati bakola emirimu egy'ekikugu ng'obusawo, obusomesa, obusuubuzi n'obukulembeze awatali abakuba ku mukono. Tugatta ffenna awamu kwegamba ye naffe ne kituyamba okukwata ekisomo kyaffe tukikole ki tukiriisa abantu kugamba ne tubawaako kasavu kanyama aye nekyala n'okulaba ne culture ne tulaba n'eggulu endala n'ebyobuwangwa eby'abantu abalala. It shines a light on our culture, where we come from, and I'm happy that as a Ugandan community they have a lot as well going on like this, you know. Babali mu byobulambuzi, omwoleso guno bagulabye nga muwaatwa Uganda mwejja okuyita okwongera ku muwendo gw'abantu abagikyalira. Twayita ekitongole kya Uganda Tourism Board bongere okunnyonnyola ne Uganda Wildlife Authority naffe wamu ne tugenda mu states ez'enjawulo okunnyonnyola ebyokulambula e Uganda. Abamu ku bazze okulambula omwoleso guno nabo beegombye Uganda. Diverse country, a lot of languages. People in different parts of the country speak different languages. Population is rapidly growing. I was named after my great-grandfather, my grandfather, and my parents, who all travelled through Uganda and lived there for a couple of decades. So they thought they'd give me the name to help remember it. Abakulu okuva mu Uganda basanyufu olw'omukisa guno nga baagala n'amawanga amalala gategeke emyoleso kikula kino, amawanga nga Uganda aganyoomebwa galaga ensi ekituufu kye gali. Ugandan diaspora here are very active and have been very active in most festivals like this one. But even when we organize the national days of Uganda, African days, they participate. And I am very happy that during their participation, they strengthen, they enhance the relationship between Australia and Uganda as far as cultural diplomacy is concerned.